Bannayuganda mbalamusiza, erinnya lyange nze Kazibwe Ronald Kyambadde nga ndi musawo w'abantu ku mutendera ogwa Dokita. Nzize okulabula Bannayuganda ku bitongole bibiri ebigufudde omuze okusala abasajja enseke naye nga biyita mu mbeera ey'okubawudiisa n'okubalimbalimba. Biri mu Uganda mwonna naye bisinza amakanda okugateeka mu bitundu bya Busoga naddala ey'Iganga ne mu bitundu by'e Masaka naddala e Kasensero. Ebitongole bino kye bikola birina bakayungirizi baabyo abagenda nga bafeffetta abasajja buli wamu. Basinga kubasanga mu mabaala olwo ne babatandika babuulira enjiri ey'okusala enseke, naye ng'abantu bano babeera baliko omwenge nga si kyandibadde ekifo ekituufu okubasangamu. Babasuubiza ebintu eby'enjawulo ng'okubawa $50,000 buli gwe basaze, era zino zibaweebwa. Babasuubiza okubayambako ku baana baabwe ne famire yaabwe n'okubawa emmere. Bino byo tebikolebwa, biba bya bulimba. Era babasuubiza nti enseke ezisalibbwa kyangu nnyo okuzikyusa ne ziyungibwa, omusajja n'addamu n'azaala, naye nga kino kikyamu, si kituufu. Ekibitongole bino bivuga oba bitambuza abasajja bano eŋŋendo empanvu ezisukka ne mu kilomita 100 nga bigenderera abasajja bano obutayikyusa ng'omwenge gubaweddeko. Kitegeeza bwe babagwirako ekiyiifuyiifu, bwe babatambuliza, bwe babasalira enseke. Ekintu kino tekikkirizibwa mu mateeka g'ebyobulamu. Abo bonna abasalibbwa enseke oba abamu ku basalibbwa enseke bakakibwa okuzza ekikubansiko oba okuzza omuzigo eri ono kayungirizi eyabaleese. Ebitongole bino biwa kayungirizi aleese abasajja bano $50,000 ku buli musajja asalibwa enseke, era kayungirizi bw'aleeta abantu 10 ne basalibwa enseke avaawo n'emitwalo gye 5 mu mpeke. Ekyomukisa omubi nti abasajja bano abamu baagaanibwanga baddokita abalongoosa okubakolako, naye bakayungirizi ne bayiga nga bajja babakookinze ku ekyo ekyokwogera, era ng'omusawo ng'osigala nga tosobola kugaana mumukolako naye ng'oli bamukookinze ebyokuddamu. Era n'abo be twabuuliranga nti okubasala enseke tebalina bisaanyizo bituufu ne tugaana okubakolako, kyaleetanga obuzibu eri omusawo oyo agaanye okubakolako. Era wasosolebwanga ebitongole bino era n'obonerezebwa mu bibonerezo eby'enjawulo omuli n'okutwalibwa mu bitundu ebirala gy'otaasobole kubalemesa kukola bye baagala, oba n'okutiisibwatiisibwa okugobwa. Waliwo abakulembeze oba abasawo mu bitongole bino nga bo bagamba nti kasita omusajja abanga asobola okwebaka ku kitanda ne bw'abanga mutamiivu nga tategeera musale, kasita kayungiriza abeerawo n'ateekako omukono ng'omujulirwa, era nga kino tekikkirizibwa kubanga kayungiriza ono aweebwa $50,000 ate nga talina ku luganda lwonna na musajja asalibwa enseke. Abakulu mu bitongole bino bonna bamanyi, ku mitendera gyonna n'egya waggulu bamanyi, naye tewaliwo kyamaanyi kye baali bakoze kuggyawo mbeera eno. Abamu bw'obagamba bakutegeeza nti ensonga ezo zigenda empola kubanga ebitongole bifuna ssente empitirivu mu babivujjirira olw'ekyo kye bakola. Nsuubira nti ebitongole bifuga obusawo mu Uganda n'ebyo ebitongole bibavujjirira ensimbi, omupango guno bayinza okuba nga tebagumanyiiko. Ebitongole ebitwala ebyobusawo mu Uganda byategeezebwa, naye nkoze akatambi kano okulabula Abannayuganda
kubanga ebya protocol oluusi birwawo. Oyinza okusanga nga bwe binaaviirayo nga taatawo, maamawo, taatawo, mugandawo, mwamiwo oba omwanawo nga bamusazedde enseke, kubanga olumu baleeta n'abavubuka ab'emyaka 25 nga n'okuzaala tebannaba kuzaala, ne kibeera nga kiri eri oyo omusawo agenda okubakolako okubagaana nti nedda, wadde nga nakyo nabagambye edda nti omusawo oyo asobola okusosolebwa sisitiimu. Abannayuganda tubeere beegendereza mu bintu bino. Okusala enseke si kibi, era nkola ya kizaalaggumba oba family planning ennungi, era nze ng'omuntu njiwagira. Obuzibu bwe njiyinako kwe kuwudiisa abantu ne babalimbalimba ne babasala enseke ne babalemesa omukisa oba ne babafiiriza omukisa okuzaala abaana abalala nga bayita mu nkola ey'obutonde etali ya kusasulira. Oyo yenna alaba vidiyo eno n'ayagala okunkomerera emisumaali, oli waddembe naawe okkeera n'ogenda ne bakusala enseke naye nga bakukase bukase, awo ojja okumanya nti kyenjogerako nsonga nkulu. Oyo yenna ayagala okumanya ebisingawo ku nsonga eno asobola okuntuukirira, era nja mmubuulira byonna byonna nga bwe bitambula. Osobola oyita ku ssimu oba ku imeyiro yange. Abo bonna abanaakuba essimu okuntiisatiisa temumala budde, mukole bukozi ekyo kye munantiisatiisa, kubanga ngenza okwogera bino nga sikyayina kyentya, kubanga ebirala byonna ebyetaagisa nabikola. Mukama tukuumire, tubeere bakalabakalaba ng'ebyana by'emisota, tusobole okulwanirira abo abatasobola kwerwanirira.